divorce leka kakubulira amazima ne bajjajja baali beekozesa bajjajja ffe nti osangayo akawala akalungi ku kyalo ne kagenda ne kabeera n'omusajja omukadde oba omusajja omukulu oba omusajja kale omugagga ne waataba mukulu naye nga tekamwagala laavu kamwagala kubanga ye musajja asinga amataka ku kyalo bwakasita olabanga omusajja takuspendingirako oba buli kaseera gwe ssente ye togirabako manya waliwo gyekolaki gyeraga bannange nga we tulwana ennyo okugjayo abaana bano abawala lwana nnyo ku mwana omulenzi kubanga ate omwana omulenzi gwe wekka amwagala ku nsi kuno. Omwana omulenzi ayagalwa nnyina wendabanga kati mwe mutulimbanga timutwagala abakazi abasinga babaagalako kikyosobola muwa kyoteeka ku mmeeza kikyoteeka ku mmeeza kyova olaba by the way divorce abakazi tebabagamba naye omukazi asetolinga na highest bidder tebabalimbanga tewabanga ekikazi nekijja nekikwesiriwalizaako mu divorce mubaali bankwana gwe yali asembayo obwavu naye nensalawo gwe kubanga gwe gwenjagala mukwano scam nawe omusajja gw'olina yasinga bonna bali bakwana nze owange yatwala kyana kito nali sinnabakulaba ku nsi kati nze nalubeko okunkyusa okunzijja mu kizigo baleeta nyondo abamu bagamba nti abasajja bafuuse bayaayi naye abakazi bapushinze nnyo abasajja okwetamu ensi olina ne mujjawo gw'otunuulira nogamba naye nina nyombera ki kati ng'osanga mujjawo nga nze ng'oyombera ki akuserebuki track nkwaniza gwe mulungi atulaba olunaku olwaleero kanspirate oli bulungi bitambula bulungi olunaku lulungi wano Uganda lwakuba nti kaweza kafuuse kaweza akakuba kakeera okutonyamu empewo nyingi tuli mu winter eye Uganda eba winter Uganda tulina winter tuli mu winter ye Uganda kakuba kangi mpola mpola nate naera kutegeeza nti initially proud sponsored by JICC nkutegeeza nti gwe Uganda yagala ogenda okulambulako mu UAE n'okucyakalako mu UAE kusasanya kasenteko mpola mpola n'ogamba ati nd'abantu bagendayo nnyo ba divorce basibeeyo ba aida basibeeyo bakikola batya nange kangende nambulemu kasente katono JICC Services LLC mu Dubai oba DXB bakutegeeza nti muna Uganda gwali eyo bintu byayanguye ku processing visa air ticket hotel booking airport pick up byonna okutuuka n'olambula ku bintu bife byenjawulo mu UAE bizimbe ebyenjawulo ebiwanvu olaba Baji Khalifa mugiraba amazzi gemula desert safari yonna JICC namba yeri mu kasonda wansi awo eriko kalogo ka JICC ogijjako n'ogerako n'omukyala muyita Jackie Jana ojja kuba omufuna bulungi nnyo olunaku olwaleero nateera nkutegeeza nti ABC Cosmetics nabo bataddemu akasimbi mu show ya leero gwali eyo ng'olowooza by the way nze mbaddeko n'abantu abakola ebizigo ebinyiriza abantu like abantu abanyiriza abantu omanyi wali obeera ne kyaliwo n'omugamba nti naye ekintu kyokola kya ddala okitegera nga takifaana naye ng'agamba blood mpisaamu naye nga takifaanana naye nga ABC Cosmetics na Uganda gwali ekizigo kyokka kirina okukozesa okwenyiriza otabikeko nga aida sigala mukalayo tokyuse tolabise bubi naye ng'osigadde mukalayo wega kwekyusamuko mukakala ABC Cosmetics sijja kuba tuwene aida tubulire basangibwa part 2 last time twali wano ne aida nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ani akuba ku ssimu aneesonyiwe soko neesonyiwe mukwano twayogera ku nsonga z'abafumbo abaagalana bingi nnyo abantu nemagamba mukomyeyo mu party 2 tulina bitategedde twagala atuyigirize ku nsonga ezimu ez'enjawulo aida buuza ku bantu for the party 2 gye tuyingidde naganja muleeta mu series neeyongera okubeebaza okubeera nga muwagira muganda wange Divorce Matovu mwebale kuwagira celebrity track beebale kusubscribinga beebale kuwachinga amannya agange nze Aida Nalubega Bukenya wangabi samba nze Aida Nalubega Bukenya era nga ndi muzanyi wa filimu ya ate nga
ndi mukugu mu byensusu. Mukugu mu byensusu. Yes. Obulamu buli butya Aida? Bulungi alhamdulillah. Divorce. Bitambula bitya wano? Mpola mpola. Business etambula bulungi. Mpola mpola etambula bulungi mukama alhamdulillah. Wino osokera katono twadde n'omuzannyo climax ku Theatre La Bonita over the weekend Friday Saturday Sunday abantu abadde bangi waliwo gwe nasanze n'aŋŋamba Aida mpazi bakosa linnya ki mu gundi eri mu Batenda nakozesa Sanyu bagamba Sanyu nga tetumulabyeko bannange kitole kiki buzibu ki naye nabaddemu mubalabi mubalabi anti bo mubalabi wabaddemu naye wali ku stage nati sazanya climax anti wandize no bagamba nti bane muje bali bamikwano nedda mukwano ate abazanya climax ate tunatuuka okuzanya Batenda ne best friend olaba bwe twatunulanga nga Ebonies ng'ezannya olaba abeera nga tebali mu gundi mu casting nga tebali mu muzannyo ogwo naye bayisaamu eggaali naye nga tali mu casting ku olwo bakitegeera kati anti kyebeebuuza buzibu ki lwaki tokyagala nakujja babuuzaako manyi babawagizi bammwe naye nze mbeerayo ewaka waffe ngenda nendabako ku director wange Uncle Lubowa ngenda nendabako ku director wange nendabako kubaza nina emikwano abazanyi bannange netusekamu netunyumirwamuko lwenfunyemu akadde kale nga siri busy. You have been offset of late nga tokyali mu acting akabanga kayiseewoko. What do you miss like kubeera mu kamera ku shooting biki byo missing ku set besaawa zino tetunakola abantu wonna che missing ennyo olaba divorce waliwo abantu waliwo family gyobeeramu nga munyumya ne mukuba olwali kati fe family yaffe eyo nga muyinza okuba olwali bane director yenyini ne mukuba olwali ne mumusekerera or stuff like that ne mukuba olwali kale by the way I miss that. How is that man ngali ku set nga mu shooting Lubowa ali very friendly mumukuba olwali ne mumusekerera oba like nobale mufune ekintu nga waliwo topic eyiseewo nagamba nawe gundi onkubye nawe obaddemu mwankubye ekitegeera ne mufa. Is that fun ngali awo nga ali fanemu omuntu offset very abantu bamulaba ku gundi abala baliwo nga azannya omusajja abeera serious nnyo ebiseera ebisinga nanti kiri kiba ali mu kuzannya aba ayagala kujjayo character nga ye wayagala ekole ki eveeyo naye nga muntu ali very funny by the way as a person mbulamu bawulijjo yes layira oba naafuna omuntu alimba kistory tekibadde nakunyumiza Aida nno nkubuulire kinono ne kino ne mufa okitegeera he's a very funny person by the way. Abantu basuubira okudda ku set anytime ekibadde kinkutte ndabanga ekitadde bibadde binkuttekuttemu ndabanga ebigenda bitaataamu. Acting ono omwagala nnyo ng'omuntu? Mwagala. Why? Bintu byonna mwagala kubanga divorce obadde omanyi nsooka nenkisekeramu kubanga buli we tukinyumyako naawe tuseka naye liba ku ma TV g'omanyi emboozi ya TV naye liba ku ma TV g'omanyi kati I think acting we wantu awalala w'osobola okugjayo talent yo woba nga toli TV personality oba ntegeerekese n'osigala ku mainstream ng'ensi ekulaba we wantu awalala ate wawakuwa n'omwaganya nti osobola obigattagatta n'emirimu gy'emirala gy'okola ekitali ku TV. Waliwo TV ezikusayininga ne zaagala zikusayiningiremu n'obulamu. Bobera ku TV tolina kubeera na YouTube channel. Bobera ku TV tolina kubeera kino. Naye kati ebintu acting okwo nga wafunye ekibiina ddala nga kibiina osobola okgenda no actinga n'okola ne business z'endala kale
nze nkitwalanga kunyumirwa era nina mikono gyange nga nze mbagamba nze mu acting ndi mu kunyumirwa nga ogamba nti free time yange devotion kola kyoba am swimming nze free time yange acting. Onyumirwa bulamu bwo? Banyumirwa bulamu bwange kuba sikitwala nze nga mulimu mba nyumirwa kuba nze devotion saagala nnyo kola bintu nga oba kimmalako emirembe nze siina yantuma ssente. Wanje siina yantuma ssente. Oli mwana wa mwami? Awo not send siri mwana naye divorce tuyige ng'okwewa emirembe. Android eri ku kisambi. Okitegeera tuyige neno Android naye bikabikyuka era okyogedde nokimaze n'okubira ddala zaawukana neno Android maze n'okubira ddala kimala tusoma wali tudde wali okudoogera okubye nkokubye weebale bajja kuwa ebyoyagala okitegeera nti divorce wooteewanga mirembe teri agenda kukuwa mirembe buli obulamu bwo obuteeka ng'olinga nga alina kyogoba tosuubirayo muntu kuva from akuwa emirembe akugambe mbu divorce wano weewummuzeemu kati nze nayiga okwewummuza sinnayiga ndowooza kyankuliramu nze divorce nina ebintu bye sitaagala bimaleko mirembe okitegeera. Yes, obadde mu TV ebintu bingi byosanze mu TV twabyogerako ekibatu mu TV ekibatu kyo kingi mu TV mu naddala ku side y'abawala mu acting eyo kiri kitya tewaliyo mpaako tolizala nanti ekibatu kusinja ekibatu aida abaana bansimbye ekibatu divorce oba ompeereko omu kwabo baddemu client bamuddemu owaaye kwata ku lusaniya naye singa y'amaanyi musooke mugirabe yaba client ba ABC Cosmetics kaakati inze ekyomukisa kyennina acting mbadde mu gundi ki mu kibiina kimu sizunze mu bibiina obadde mu kimu watandikiramu kyolimu kyotandikiramu. Yes, exactly. Kati ate ewaffe empisa z'ewaffe zikyukamu kati sobola gamba nti acting nenjigeza yonna kubanga nze kati simanyi birala biri mu maka malala. Yes, kati ffe family yaffe ya Aromatic byaffe bikyukamu mpisa ndala ze ziriyo si byakutega kibatu tolizala akalemu ngenda kuba mpaayiriza bambi nja kuba mpaayiriza bw'ova mu Aromatic kale ng'omuntu ng'ovudde mu Aromatic olina weerabe walala okusobola okuzanyira groupe endala oba gwolaba ekirooto kyo awo ekiri kati kituuse ki? I would say family eyo nze mmala as per now. Divorce kaira kuba nti abantu abamu just tebasiima oba naye obaddeko mu media zino obaddeko n'abantu abatukozesa omuntu akukozesa nga newomusaba liivu yakulwala alabanga amutuze oba okitegeera kozi talina kuwumula omuntu akukozesa nga newomusaba liivu yakulwala alabanga omutuze ekitali mweno group nze nkugamba divorce nze tewali yantuma ssente tewali yakukola ki yantuma ssente taliiwo sina kintu wakiki nemalako emirembe kati ate emirembe gyonna gye njagala bambi ngifunye mu acting awo wendi kati siyo yawalala oli contented ne wooli mu bufunze. Yes, nti we wantu wosaba liivu omuntu n'atalabanga amutuze okitegeera n'omunyonyola n'omugamba munnange kino kyekino director kino munnange kyaze bwekiti kati tola nagamba no sooka okole kino weŋŋamba nti omwami oyo ye muntu omwami Lubowa ye muntu gw'osaba liivu n'otamula like n'omugamba njagala kuwumulamu n'atakukotoggera. Yes, okyogere kuba nze nakava Bungereza ebyalo n'atakukotoggera okitegeera n'omunnyonnyola nagamba yes wano tekivunda wumula sooka okole kino wonna amala ekyo tandikiraawo. Yes, abasinga lwaki olowooza tebaagala kuwumuza ku bakozi oba awudise omuntu abeera nga akuguze okitegeera omuntu walaba nga akukozesa oli mukozi we alaba nga akuguze
ekyo kiri ne kuba ne ba housewives oba abakyala b'ewaka abalina ba maids obiraba ebintu ebyo ti omuntu azze kukolera naye alina obulamu naye assa banaye naye muntu maid muntu ekyokuba nti maid tekimufuula nti nsolo yawaka exactly maid muntu nze munaye devotion nakula nga mama waffe atugamba ffe waffe twalina omukozi obanga tufuna abakozi bangi abakolera dadi waffe n'abakolera mami waffe abasajja n'abakazi but nga taata waffe amanyi okugamba nze bano nabaleeta kukola mirimu gyange si jammwe ate nga ffe nga tubayita na baaba bayina nze simanyi kuyita mukozi linnya nti mukozi nti maid okitegeera tubayita baaba okitegeera nti omuntu mukuumire mu bulamu naye muntu the mere fact that nti aze kukolera naye muntu mubaleemu ak'obuntu abantu kati bakozesa abantu tebamanyi nti bakoowa omuntu omukozesa naye bye biviirako n'okusanga omukozi akoze omwana we ebizibu abakazi mbalaba bakomplaininga naye gwe naawe how do you treat that person enneeyisayo ng'omuntu yes ogba omukozesa otya kati nze olaba by the way nze ekitiibwa kyempa mukama wange it's because naye antwala ng'omuntu okitegedde naye antwala nti ndi muntu naye kati abantu abasinga kyebeerabira nti babonyaabonya abo abakozi oba ne babamalako emirembe naye ne weerabira nti naye muntu asanga ggwe akoowa nga ggwe woogamba nti okooye byebyo abakozesa b'abantu oba babosi b'abantu nkozi mweyo kataimu awummulemu mweyo kalivu oba weeks 2 agenda awummule tikina kyekikujjako obwongo buse livu za njawulo osoga nti gwe muwayo wiiki n'agendako mu kyalo banaakomawo ne bano bamama b'ewaka divorce kati mwabalina emikutu egituuka ku bantu abangi nnyo abantu bakimanye nti bano abakozi betubeera nabeewaka nze nakireese mu ngeri ennene nti n'aba companies and what naye tutandikire ne ku bano boofugira ewaka woosula nti omanya nti ogambe nti kati muwadde ka Desemba tomugobye ku mulimu naye awummule obwongo buse atumanyi mugaso gwa live abantu by the way live nene nnyo like nkulu nnyo ku muntu emuyamba obwongo buno okubeera nga tosobola kukozesa muntu January to December tekisoboka mama wange yali atera tugamba buli mulimu gw'otuma omukozi oweewuwo ne kati akitugamba era akitujjukiza buli oba tugenzeyo for Christmas and what akitujjukiza n'agamba gwe buli mulimu gw'otumanga omukozi osobola okugukola ku pesi gy'oyagala azikolereko pressure eyo gy'omuteekako obisobola baina nange wendaba nga mbumbujje nnyo kola kino nga nkijjukiranga wali bwe twasabanga emirimu watwawandiikanga mu CV I can work under minimum pressure you get wali awandika maximum pressure minimum you say minimum naye abaana b'ewaka abo abaana abakolera mu mayumba babateekako pressure omuntu ayagala gwaba awa omwana ennywanto gwaba ayoza engoye gwaba asiimula ennyumba gwaba akola omanyi ekigambo okulabirira mwana oyo ng'egyo emirimu gyonna gitudde awo olina okwoza ebintu ng'emirimu ennyumba pasa ennene nnyo okitegeera olina okulongoosa kyokka omwana etayagala akaabemu wadde n'eddakiika 5 gw'olaba ggwe kamuzaala akulebye naye ng'oluusi otuddewo naawe nga naye atuddewo awo amubuuza gundi ng'akaaba naye gunaye kamuzaala akulemi olimu omwana pressure nefuka pressure okay abyebyo tuline Aida BK oba Aida Bukenya linsinga okumanya gira ddala eri ku mukutu geggagadde gye twalinga anti wangamba kati nze mbagambe ki gwe teekayo oluyimba mbagambe ki era ezijukira ebigambo ebyo nseka n'okuseka naye tunulira omuntu azze mu midiya kati najja atugamba ajja mmanyire nze okukuloga yes nkuloga ekinanasi tozanyira ku mulimu gwange yes nkuloga empoza okuloga kiki kuloga era kuba okuloga bajja gamba bw'olaba otuusa okyogera oli mulogo era ndi mulogo nja balogamu naye nga tozanyiranga ku mulimu gw'omuntu divorce
business is business. Divorce kale lwakuba gwe njagala nkuwulirize kubanga oli musajja. Abasajja mulina ebizibu bingi okusukka ku bakazi. Divorce essaawa eyo oyinza okuba abantu abakulyako nkumuliitu bangi ate ewange nga tewali akulyako gwe weliyako gwe ng'omuntu okitegeera. So nze ngamba oba omuntu oba yandikotogedde n'abakazi n'aleka abasajja. Kyova olaba mu masomero wali omusomesa wa nasale gwe nasanga n'agamba nti omwana bwamuleeta mu nasale nga mulenzi tebamukaka nnyo okusoma. Okitegeera nzijjana nti tebamuforcinga n'osanga omuwala nti beera mu ssomero biki kuba omulenzi ebizibu byagenda okulaba bw'otandika omutulugunya wano mu level eya wansi ebizibu byagenda okulaba bikyali bingi kati mutandikise eno mpola mpola tomutandika n'atandika ng'embeera agirabira eno wansi bw'agamba nti leero nedda saagala genda mu kirasi gwe muleke. Divorce abasajja bafuna ebizibu bingi ebiseera ennaku zino nga tuvudde ku kyamuvi kiki tuliko katuze ku nsonga entuufu ensonga lwaki tuli wano ku episode eno ebiseera ebisinga tutunulidde nnyo abakyala naye ku saidi y'abasajja waliwo omulama gwe tulina gwonaku olwaleero nti lwaki abasajja ebiseera ebisinga bali mu kutulugunyizibwa ate tetusobola kwogera kivudde kuki naddala mu abakyala gwe mwemaze ekisooka omukyala yagamba nti abakyala tuli selfish twefaako nga ffe naye omusajja gw'olina akaseera ako oyagala akuwe buli kimu ky'oyagala mu bulamu bwo obuzibu buvuddewa Aida. Divorce omulamu ogwo ngenda gukwata mu ngeri bbiri. Nze abantu abanfollowinga ku my TikTok videos oba abanfollowinga ku TikTok bakimanyi ntera kwogerera bakyala lwakuba nti nga olaba nti obudde bwe tulina okukasukayo bu video bwa TikTok obumpi tosobola kunnyonnyola muntu mutuusiza ku kinyusi. Omugezi agenda tegeera omusiru atekeko komenti yonna ekiralu gy'ayagala. Kyensinga ogamba omulamu ogwo kankwate mu ngeri bbiri nti abasajja okusooka otulugunyizibwa nga tayagala kwogera eri nsi oba ku expressinga himself eri nsi bambi abasajja woyogera nti oba omukazi ankola kino oba kino obeeranga eyeweebudde kyekisooka okwo kubeeranga kwogera ku saidi y'abasajja. Then abakazi divorce abakazi bangi akwewerera ng'ekintu kyagenda okukola kiri mu myaka 3 n'atandika okipulaninga leero ng'ate gwakireese ajja yeeweze from the beginning. Divorce okola omwana w'omuntu wamuwasa n'omuteeka ewaka n'omukola ekikyamu n'atasooka kikolera awo n'akubalira olukwe mwana wa maama ye mukazi. Era nze wenyinza ova neŋŋamba abasajja tiwoowuliranga omutima gwo nga gutandise okunyoomoola omukazi oba obutamutwala nti kya buntu. It's better you separate than being together n'omunyoomoolera mu nnyumba y'emu. Omwana oyo ajja kukola ekintu. Divorce nina emboozi like teyatuuka ku muntu nti simumanyi. Oli yali akuba omukazi omusajja ng'akuba omukazi eventually ndowooza n'afuna obusungu ku mutima n'akwata akambe n'akateeka wansi w'omufaliso wadde baabisanga tannaba mutuusaako kikyamu meaning ndowooza lumu yagamba kankateekeyo lumu ngenda kukola ki bino abasajja ndowooza oba yali akebera biki n'asanga akambe wansi w'omufaliso okitegeera. Kati wenkugamba nti woowuliranga omutima gwo nga gutandise okunyoomoola ekitonde ekikazi it's better you separate mwawukane.
omukazi asobola okukola ekintu otherwise ajja kutta ayinza obutakufumbira like kuplaningira plan eyo yakutta omukazi asobola okwonoonera abaana omukazi asobola okwonoonera future okitegeera gwe owulira ng'omutima gwo gutandise okulengeza omukazi oyo nga olaba abiraba abakazi tulaba omukazi ye muntu atuula mu makaago ng'akimanyi ne gye wazadde nabyo ebyekiralu by'oli mukola ng'asirise kati mu abasajja ne mukitwala nti oyo omukazi musiru naye ng'akimanyi talina kyankoze ye asobola kunkola ki ensi yaggwayo nze kabaka kumbe mukwano tomanyi kyakola ki bano abaana be babonyaabonya bano babayita baani abaana b'abasajja be basanga mu maka nze nina ne mukwano gwange gwe nagamba ne mugamba okujjako ng'omuntu oliko kikyamu mu mutwe teri muntu atandika kubonyaabonya mwana oyo atalina waavudde kati divorce ngenda kuwa example oli musajja olina omukyala ewaka omukyala oyo yakusanga n'abaana bo oba si kyekyozadde nga womuleetera okitegeera naye omuyisizzaamu amaaso aga buli kkala omukyala naye yakulerera bani abaana bo bano b'osomboola okitegeera okimanyi omukazi oyo asobola otutuula n'alaba abaana abo nga boonooneka n'akita akonoonedde baana akonoonedde future ayinza obutamwokya kubanga abasinga balowooza ajja kwokyeza abaana oba ayinza okutulugunyiza abaana naye n'okutunuulirira abaana bo nga boonooneka n'abatunuulira ng'ennyumba tagivuddeemu tabagobeza nti batwale naye ng'abatunuulira baggwawo basaanawo okitegeera kati nze kyovula ngamba divorce abantu abasinga balaba bino ebintu nti omusikasajja bamutulugunya naye kuno okutulugunya kuva ku both sides omusajja oluusi ayinza okuleeta okutulugunyizibwa oba saagala kudifendinga nnyo bakazi waliwo n'abakazi nga omutima gwakula mule oba gwina ekintu kye gunoonya gwina ekintu kyekwagala okwesasuza walayo olabyeyo omukazi akuze nnyo ne single mother bazibu omanyi omukazi aba muzibu nnyo olina experience eyo kubanga asooka n'akutunuulira bw'ati nga tolina nnyo kyogenda mumuyamba kubanga ne mama we yamukuza yakula taata taliiwo okitegeera okitegedde ekintu ekyo kati tukusooka tucekinga background z'abantu bano waliwo omuntu alina obulumi bw'otamanyi n'omuwasa n'omuteeka ewaka nga naye already alina obulumi bw'otamanyi ng'alina obulumi bwa ne ku famire yaabwe okuva ku famire banaye nga gwe tomanyi ositudde kikazi kyo kirungi okitadde waka naye nga kiyina okusa alina obulumi gwe bw'otamanyi ogenda sasulira ebintu by'otategeera obusungu bakumaliramu si bubwo ngoba exactly otandika osasulira otandika okwetika emisalaba egitali gijyo aida wano wenkubuliza kino ebiseera ebisinga tulabye abasajja ebiseera ebisinga bw'aba akwagadde aba ayagadde omuwala n'omukazi bw'aba akwagadde aba akwagadde ebiseera ebisinga mugamba abasajja bayuuza naye abakazi ennaku zino omuzoogo bagwenyigiddemu nnyo oli n'abeerawo ng'omusajja amwagala mukolera buli kimu akimuwadde naye nga mutima akimanyi ye n'adda ne mubakyali be simwagala naawe just kimala biseera nze n'amuzaalira n'omuzaalira omwana ninagamba banize simwagala nze ndi ku byange birala nnyo n'ogenda n'oleka omwana w'omusajja omwana w'abendi ng'omumenya omutima n'omulekawo nga kivudde ku ki kati mufaaki tukkirize tugaane divorce oyina ne mukwano gwo nga musajja nga naye akukozesa kiddemu oyina ne mukwano gwo nga musajja nga naye akukozesa nga naye mukwano gwo siga nti muyina ekisukkaawo ensi eno tuli mu kwekozesa in short buli omu akozesa munne naye bakozesezza paka ku ssaaki buli omu akozesa munne divorce okimanyi nkukozesa nga naawe wonkozesa
nange nkukola ki tudde ku nsonga y'abasajja aida kino kyagala nkikyuse nanti kati lwaki muntu kozesa abakazi mukozesa abasajja nga wosanga omusajja era akozesa omukazi wosobola osanga omukazi akozesa omusajja gwe mu bakazi tokiwulirayo olinagamba nti nakyali wange nina omusajja wange naye talina kyaŋŋamba nanti kati ekintu kiriwo ekiti divorce okimanyi kizibu nnyo okufallinga in love with a person nga mweyagala percentage yemu kituufu naye tosobola kubeera na mwana wa munno n'omulimbalimba n'omulaga nti omuzalidde n'omwana naye nga mu mutima muli bw'obala kaki ayinza okuba kati kankubuulireko divorce nga wenkugambye nti abantu tulina ebizibu byaffe byanjawulo divorce twekwana mu kibuga wano naye nga abantu buli omu azina kizibu kye okitegeera kati waliwo omuwala agenda okusanga omukwanyi omwagadde divorce mukazi mulungi osanze omukazi mu Kampala omukwanyi otandise omwagala naye nga tomanyi naki kyakwagalako naye nga gwe naawe oli mu kuvimba nina omukazi omulungi ovimba kumbe naye alina ayagala akusikemu ennyumba akusikemu emmotoka akusikemu ez'abapangisa akusikemu you get kati lwaki oba onsikamu ebyo byonna nga tonjagala ate bigaana gwe bakuwa sente z'obwerere ozigaana ekitwagala nnyo okwerimba obuzibu tuze tulaba ebintu bibeerawo ng'osanze omusajja atuze omukazi bikoze bityo kitegeera bagenda okulaga nga incidents zifuddeko byebyo nti oli yamulimba nadivorce tetugenda kyusa kintu ekyo just lwakuba nti media twagala nnyo okuwuliriza ebintu ebikyamula omutima divorce leka kankubulira amazima ne bajjajja baali beekozesa bajjajjaffe nti osangayo akawala akalungi ku kyalo ne kagenda ne kabeera n'omusajja omukadde oba omusajja omukulu oba omusajja kale omugagga ne waataba mukulu naye nga tekamwagala laavu kamwagala kubanga ye musajja asinga amataka ku kyalo abakazi abasinga enamba are you after that bagoba bya bugagga sijja kitwala babeera mulaavu wala babeera mulaavu nga agoba sente nagamba ndi mulaavu lwa kintu bwekiti waliwo ababeera mu percentage ennene eri mulaavu lwa bintu muntu oyo byasobola muwa ekiki abakazi percentage esinga obunene eri mulaavu lwa bintu muntu oyo byasobola muwa era nga kasita bitaatagalamuko bwe biti sijja kugamba nti bonna kati waliyo ne bano bambi nga yayagala divorce nga newasanga divorce namugulira akagato divorce tujja kwezimba namugulira kano nabo gye bali bambi naye nga percentage esinga obunene wadde abakazi beeyisaako percentage esinga obunene esetolinga ew'omusajja oyo lwa bintu omusajja byasobola kukola ki byasobola muwa kyovola abagamba eno sayinga ogimanyi divorce obulungi bw'omusajja ki nsawo obulungi bw'omusajja ki nsawo naye tebikola bino bimugamba musomayo okubeera handsome handsome kitegeeza nti olina okuba nga olinamu ku ssente nedda ffe tuli balungi nze ndi mulungi tokiraba akwagwa oli sisita wange nza obutandaba naye nga omuntu anjagala akola ki andaba nti ndiki ndi mulungi kyogamba okungamba nti am handsome nina osooka okukwata obulungi bw'omusajja divorce bantu bajjasi baagala kuwuliriza bibozi byebaagala kuwuliriza simanya laavu mane and biki no biki but obulungi bw'omusajja yenna ki kasente wano wenkubuuliza omukazi asobola okukyusa omusajja n'amwerabiza ab'enganda ze omukazi asobola okukyusa omusajja n'amwerabiza n'ab'ewaka kyatya ne bamugamba n'omugamba baamuloga ekikazi ekyo kyalo okuva bafuna omusajja bannaafe bafuna omukazi watuvaako munnange kati wosanga omusajja ayagadde mukazi we buli musajja ayagala omukazi abamuloge lwaki balina endowooza eyo simanyi buli afaayo eri mukazi we kyayagala kyekikolebwa biki ye ekikazi kyamuloga ekyo buli laavu eri omukazi abantu kati abannayuganda bagi interpreting anti ki
bamuloge naye omusajja just aba afunye muntu gwategeera divorce nga wategedde omukazi nange onneerabira amannya nga naye ndi muganda wate nga tuvudde wala nga wategedde omukazi divorce kukubira n'essimu n'onvuma notuuka n'ekiseera nga ne mama wakubira essimu ng'akubuuza exactly omusajja nga yategedde omukazi divorce tobamanyi akwata nawa saidi y'omukazi ebirabo nawa saidi y'omukazi babagulidde amamotoka bakoze ki ng'eri abamuzaala boy child ali mu kubonaabona yeyo boy child in love actually that's the boy child in love hey ekibuuka nekibireka famire nekinga tekyabalowoozaako nalyokawo omukazi kati obambi omusajja aba ategedde mukazi we aba amutegedde aba amumatidde eyo gye bayita laavu ku musajja kyovula beera nze ngamba abakazi ebyo basajja bebagamba I don't have money golaba omusajja nga talina sente saa bina gwe tebakuwa saa bina biki manya alina gyawa gyayagala tebakuwa sente naye ng'omundabika yo ng'omusajja olina okubalansinga sayidi zonna oba sayidi emu bw'ofuna omukazi sayidi emu erina a man spends where he loves, where his heart is. Nso kubanga nina omukazi nga njagala nnyo mama wange divorce mbadde nsaba nkuweereko example though sigenda gikuweerako directly divorce wange ng'agwa mu mukwano divorce wange we yagwa mu mukwano divorce tosala akantu kano omanyi mwagala nnyo okwesazasaza tokasala divorce wamanga agwa mu mukwano divorce we yagwa mu mukwano divorce ng'awa omukazi maama ng'atuuka ng'akubira divorce ng'amugamba wayiseewo emyezi nga naye divorce buli bugatto bupya buli busawo bupya buli ng'omukazi kyayoya kyakola divorce weekly allowance gye yali ataddeko maama ng'agivaako weekly allowance ng'edda ku mukazi nanti omukazi buli kaseera divorce tutunule tuli mu interview tukasala akantu kano kuba bumaliriza tugende okitegeera kati mbawadde example ku divorce ate divorce okimanyi naawe kituufu yensonga lwaki oseka era kanve wano mpa abakazi abali eyo katipu kano gwe kasita olabanga omusajja takuspendingirako oba buli kaseera gwe sente ye togirabako manya waliwo gyekolaki gyeraga kadde mwako gwe kasita olabanga omusajja akasenteke nawe kaba katono katya kubanga abasajja tebenkanya sente abantu tetwenkanya sente naye gwe nowolaba katono katya omusajja awantu wayagala afukirirawo ya rabbi mungu omusajja nga yayagadde awantu omusajja divorce nga yayagadde awantu era kati ne bana beside dish bakazimbidde bakapangisiriza akayumba kati nga wajja okwewogomewo wagamba olaba gwe nsinga okwagala era oli maama w'abaana tubeerawo lw'abaana omanyi gwe bulamu bwange olaba eri ngenda kwebakayo bwebasi ekimwa kino mbadde ngenda kyogera naye kansirike n'amugamba olaba eri gwe nsinga okwagala oli kimama ky'abaana nakikyawa ngendayo okulaba ku baana ngendayo kwebaka bwebasi biki ng'oyo omukyala emmotoka empya omusajja amukyusiriza buli mwaka amayumba gaalimu matiribona amuwa ssente abaana be bali bulungi biki nga gwe ne bajja okukulimba bakulimba nti gwe basinga okwagala oli mukazi go mwaka ku mwaka bakulimba n'omukyala ali mu maka ng'olaba akasente enfukirira omusajja gye yali afukirira si kyajja afukirira manya waliwo gye bawa ate abakazi tuyigwe n'okunoonyereza divorce ekijja omanyi kinyaga bitono abakazi tebeefiirayo ekijja omanyi kinyaga bitono lwaki oba onoonyereza nga lwaki sinoonyereza byonoonya ojja bifuna nga lwaki sinoonyereza lwakuba nze kyesikola nze sikwata simu ya musajja Kampala abaana bakebeera amasimu okitegeera naye kyonoonyamu oba ogenda kifuna
nanti kati tusobola kukebera simu ya musajja wallahi divorce twogera amazima nemu bulamu ekyo kyo twagala kwerimba tuleme kwerimba like tuleme kwerimba nawe okimanyi olina omusajja naye nga naye ayinayo nsobola kuba nze divorce nawe okimanyi olina omusajja naye nga ayinayo kuliko wekka nze divorce nze kankubuulire tulana okugamba nengamba kuliko wekka nati nga tewegumiza mu mutima olowooza kuliko wekka kale tatayenda kale tatayenda naye gwolowooza alaba gwe wekka alaba abakazi abalala reason ayina amaaso talina bayogerako nabo oba ayogera nabo ayogere nabo oli mugumu nze ndi mugumu naawe divorce nze divorce nawe nze kankubuulire nze divorce wentudde mba ntudde wootudde mba ntudde ate mba ndabika banamufuneko kale enjeru omwana atikubyewo wootuula bwoti mba ndabika etala bwekwa bweti olabika nawatali ttaala okolaki ndabika kati bwaba nga gyali nga takutuuka nga tantuuka twatya nti ayiza omutegula ntiki abasajja oza tufa ku ebyo nembe temufa ku ndabika tegula abasajja bitono nnyo aida by the way reka kankubuulire ekyo si kigaana era nkikkiriza abakazi tebafa ku ndabika yokka wabula bafene ku bintu ebirala ebisukka naye divorce waliwo omuntu eyeewulira nze seewulira kiddemu ekyo aida weewulira neewulira ogyewulira muli neewulira gwe ng'omuntu tewali mukyala akusinga divorce awataki okiwesezza walala tewali mukyala akusinga anti buli mukyala agamba ze nsinga no divorce means I'm the queen in my palace layira kiddemu nze queen mu palace ya king wange teri mulala queen mulala nze queen oza bba walina omu nanti divorce mu lubiri alinamu omu mu lubiri queen ab'omu ate abalala babeera baservant bani babayita baki bumaidi baba bumaidi okyogera ku lumi aliyo ani tewali aliyo gwomanyi nze by the way nze kati kankubuliyeko divorce nze badenge nakugamba ekigambo kyogere divorce kati kankubulireko by the way abakazi kye baba bamanya nti weekoleko work on yourself obeere confident mu kiki kyoli wekkiririzeemu obeere confident nga n'omusajja wo yennyini wakutuna kagamba mami ono ta replacing ka nga mami ono ta replacing ka abakazi tukyekoleko like ffe tubeere maanyi tulekerawo omusajja akukyayo tandike nanti nali muzimba gwe wali weekola ki ng'ozimba omusajja wamuteekako bulooka zonna noweereka mu ntobazi erizzi we rijja mufe kyokwefaako wadda mu kuzimba musajja wamusanga teyezimbye beera wezimba obeere so very confident nti omukyalo omulala takunyenyanyenya otuula awantu n'obalengera nogaa muyiribe gye munaakomodde nawe otuula awantu aida nogaa muyiribe we munaakomanga dda amanyi kyalina mu lubiri amanyi kyalina kyaddayo ewaka afune omuwaaki ekyo kitamusigguliza ku balala kati tuvudde ku relationship zaffe eziri personal naye nga nze kyeŋŋamba divorce abakazi tuyige kwezimba kapuuti tuli Aida Bike ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya abantu be Dubai era nkomawo mwezi ogwokuna tulina boat cruise era mwetegeke bulungi ekintu nga tukwaza mbanya agenda ne bana Uganda nga basatu bana abagalo ko balina mu kasente kaabwe ngo yagala ngenda kulambula mu kuwumulamuko omwezi ogwokuna contactinga ku namba yange ya wansi tuweke tugenda ne bana fa baje ICC tugenda tudde mu Dubai mbera nyo mu Dubai ne mbera munzeka byana bili eriva byana bikola ko bili Uluwe nagamba nti divorce tonaba kutuuka kugira nawe nedda natuuka enze bango bandi singo kati
nanti era tonnabatuuka divorce sinagambako okyenoonya tewali angambako kati tewali ankuba ku mukono naye nina mwana attu gwe nalabye ali eri kati maanyi naye divorce ani gwofunanga si maanyi botyo obawana mu ntandikwa naye gye bukomekkerera bagobanze naye nga Aida nsonga eno nkulu nnyo twali wano nali wano wazito ni Saturday n'ogamba abasajja babonaabona bayita mu bingi omwana omuwala galo child akozesezza omwana omulenzi ensobi ki buzibu kuki byolaba omusajja beyita munogano kamusasa omwana omulenzi by the way nina ebintu byentunuulira nina abaana b'abasista bange nina abaana bange ne omwana omulenzi ankwasa ennaku okuva we bamuzadde okuva lwatonye bwati ku nsi okuva lwatonye bwati ku nsi divorce toweebwa tewali ampa nze kati perfect example yange naawe divorce nze nsobola okufuna omuntu n'akyusa obulamu bwange mu ssaawa eza biri ekizibu ennyo ku divorce n'obwempa emyaka 5 kiyinza exactly newankuwa emyaka 5 okuva kati okuntuuka divorce oyinza okulwawo kituufu awo tokubye oyogedde mazima okitegedde newankuwa 10 akikyala okuntuuka kati oyinza okukola ki naye jjukira twaliko ku haso yeemu nga tulinga abali ku stage yeemu naye tewamanya gye nabuukira bwenti ontegedde tewepanka palika ku galo child omwana omuwala emikisa gye mingi ku mwana omulenzi kati abasajja by the way nze kyova olaba oluusi era ngamba abakazi waba olina omusajja ewaka nga bambi musajja nga trying okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga bambi afaayo bannange respect that man divorce abaana abalenzi babonaabona divorce I know I've seen my friends you and some people bemanyi ng'omulaba sente ye agijja wala tandikira ku nsi sente ye ng'agijja wala bambi feva kufa abakazi nti lwakoze nolwotakoze emmere egenda kubaawo ewaka lwakoze nolwotakoze emmotoka ojja vuga kubanga amafuta waliwo agenda ogakuwa nze ngipakinze sitambula nengipakinze nawe njirese terina mafuta lwakoze nolwotakoze obulamu bugenda sigala bwe bumu waliwo ate asobola osula nga teyeebase Aida talina kino ngalowooza ku Aida olaba mu bulumi betufuniramu sente ezo naye nga wozikutte bwoti mukubonaabona okungi nozimuwa galo child boy noziwa yes bambi abasajja wobanga lwakuba nti oluusi nkubamu abasajja bano abeefuula abasajja nga naye si musajja bano abatamanyi buvunaanyizibwa bwabwe naye nze ate oluusi omwana omulenzi ankwasa nnyo ennaku reason divorce abana abalenzi babonaabona omwana omulenzi ahasolinga nnyo omwana omulenzi okuvaayo kubonaabona omwana omulenzi okuyimirira ensi n'emulaba banaye okubonaabona okubeera emabega tokumanyi fe abaana abawala divorce olinako n'abantu b'omanyi nga tuli nabo mu midiya okitegeera fe omwana omuwala omuntu nga tokyamulaba nga temukyali ku stage yemu tukeera ku makya nga ffena tukola show yemu olunaku oluddako enkeera omwana najja n'avuga haliya UBN 00 nogamba tubadde ku kijje tuli ku kyate nga tuunawe kenyini tokitegeera mwana muli kadduuka ke kamu bwe moti oli afulumye aye jasi yetulamu katundu yatulama wala atadde ku 5 musanze wali mu koona naye kyagenda kumpa emmotoka nogamba ye ate byazze bitya bwebityo n'olyanga mu mutima togulinga atayagaddwa n'ofuna obukyayi n'oweekyawa n'otandika okubonya ssente ng'oli munyivu olaba agement wayina speed gyaddukirako togitegedde naawe akulese tobitegedde so abaana abalenzi bambi nze nsaasira nnyo ate na buli muzadde alina omwana omulenzi bannange nga bwe tulwana ennyo okuggyayo abaana bano abawala lwana nnyo ku mwana omulenzi kubanga ate omwana omulenzi gwe wekka amwagala ku nsi kuno okimanyi omwana omulenzi omusirikale ayingira wano n'asiba divorce atalina kyakoze n'alekawo wano ng'oluusi oli ye yabbye nga muwala yabbye
omwana omulenzi ayagalwa nnyina wendabanga kati mwe mutulimbanga timutwagala abakazi abasinga babaagalako kikyosobola muwa kyoteeka ku mmeeza kikyoteeka ku mmeeza kyova olaba by the way divorce abakazi tebabagamba naye omukazi asetolinga na highest bidder tebabalimbanga tewabanga ekikazi nekijja nekikwesiriwalizaako mu divorce mubaali bankwana gwe yali asembayo obwavu naye nensalawo gwe kubanga gwe gwenjagala mukwano scam akulimba gwe yali asingamu mweyo gurupu mwe abaali bamukwana gwe yali asingamu ekibuli gwawe yawangula ekyegera tukyali mu kukwana ne gwolina essaawa zino akyali mu kukubaganya birowoozo mukwano divorce akusinga waanajja olinkubira simu n'ombuulira oba ojja kuba okyamwina ate tubira bano ffe abavubuka by the way nze ate awulira nga ayagala ebyo ebibozi by'okulimba stupid things ebyo mbusimanya I settled with this one because bwe nali nsinga okwagala alimba yasetolinga n'amuwa kisinga bangi baaliwo naye nga tebabwa kisinga kutuuka kwoli gwe yali highest bidder sigamba nti yajja mulaavu ennyingi munaaleka nedda mukwano gwe yali highest bidder bwe waliwo abamukwanamazima gazuuse nze sirimba ebyo byekiralo ebyo bebanyumya ebyo byekiralo okusanyusa ensi sibikola gwe yali asinga omukazi nawe wooli ewaka wagenda ne highest bidder mukwano wange wakukola ki nje anti mbuuza anti mwena muli bakazi nawe omusajja gw'olina yasinga bonna bali bakukwana nze wange yatwala kyana kito nali sinaba kulaba ku nsi divorce tomanyi nali siri waffe tomanyi kyogamba kimanyi naye naye waliwo abaliwo bakukwana gwe tebakukwana layira mazima nanti divorce ekyange kyali different naye mboye talina highest bidder nanti owange yafuna mwana muto okitegeera yafuna kyana kito kibebi kyali kyakava mu ssomero yatwala kyana kito era yawasa kyana kito ate mufuba okulaba nti mumutani mubeera n'abakazi nga like kalwaje nnyo ntalo omwami wo gwe twatwala highest bidder yatwala mwana muto alina sente batalinamu divorce kati ebyangu byagaza alinamu kutokuba teririmu naye osobola okubeera n'omukazi bwati nga tolina highest bidder anti yali naye nali kyana kito wali kito naye nga bangi abajja mu kaseera ng'oli kito n'olondamu ayina ettooka okubasinga n'alabika obulungi oli just yali amanyi kyayagala omanyi ne divorce mukwana abakazi nga temumanyi kyayagala omukazi akugamba tugende olaba abazadde abamu babeetayirirako ne muganda n'okola ki naye oli yajja amanyi kyayagala mwagereramu bazadde yajja nemukola n'ennika naye divorce nvaako ebyange byange aida omwana omulenzi okyawona nnyo nkubyamu ebitukula bino mu Kampala tugenda bonaabona osanga mwana muwala nga Sumayya bakwate mulabako leka kankubuulire by the way divorce kati bw'olina kwefunira abaana ngaabo olina funa abaana ngaabo baku bakazi abalwanya entalo children nga Sumayya divorce was wewezimbira omukazi wo omuteekamu kyoyagala I tried omukyala alina omwana divorce tetwogera ku abo abakyala bambi tubaleke ngamba I tried omukyala alina omwana keya y'amaanyi okusinga ate bw'abaana b'osindikamu nanti abo abaana balina care by the single mothers have care kati gwoli mukusindikamu aba omukyala azaddeko amanyi ng'ejja bakwatamu omusajja nanti wulira leka kankubuulire yes nanti wulira lwaki otusindika mu baana abato no kiri bwe kiti kimubiri kafe gyava tuziinaffe sente ezo by the way waliwo abazisaba nze saazisabaako nze saazisaba okitegeera nze saazisabaako era sijjukira zisaba but kyeŋŋamba nti divorce
kirungi nnyo n'oba ofunye single mother. Yes. No, fuba okulaba nti omukazi oyo omuteekamu ky'oyagala. We wali obuzibu. Muteekemu ky'oyagala. Aisha. Amaka gammwe muga branding. Tutya. Osobola okubranding amaka gammwe. Nenga ate gwe nandikwagaliza baana ng'abo. Abatanaba kuzaalako nga tanakulaba nsi. Tetugenda mu atanaba zaala. Kale nga tanakulaba nnyosi. Nga tanaba kulaba nnyosi. Sumayi omanyi nsi gyakalaba. Kale tugambe kwa Sumayi yayo. Omanyi bwe yakalaba. Talina ba highest bidder ne ba lowest bidder. Leka kankubuulire abaana abo abato bali bwe bati. Nti osobola omuteeka mu skill. Omanyi musobola okukola amaka. No nga oli nteeketi kati kankole mu bizigo. Oyingiza bizigo nze n'embitunda. Amaka gammwe bizigo. Bwembireeta otula ku dduuka n'okola. N'otunda. Muyina engeri gye muki business mugibeeremu babiri. Katumba nga temusobola gikola babiri nga temuna connection yeyo eri awo. Lwaki ofuna oyo gwe mutalina connection naye? Bwe nkugambye nti abaana abato abatamanyi. Aba ensaaji gwamu bugwi. Bwe bamusika eno n'agenda. Kati nze nalubeko okunkyusa okunzijja mu kizigo. Baleeta nnyondo. Kiddemu. Nalubega. Okunkyusa okunzijja mu bizinensi y'ekizigo. Oyinza okulwana ne wetta. Mbuuza lwaki? Nti from kufuluma campus bwent eyangrabinga gye yateekamu. Gye ntegeera. Ngitegeera n'okusinga bye nasoma. Ayita. Tunaamalako ffe. Kye nkugambye divorce nti ekyo kyangu ekyo kikukolera nnyo kubanga oba omukazi wo oyina engeri w'omutaddemu. Bino byoko n'oweereza omukazi wo agenda akole egindi. Funa omukazi muteeke ku kamera muyigirize kamera. Kyenzizaako kati. Muzunge. Kampala yenna nga muli ku kamera. Kyenzizaako. Wenzira waaba. Bwe tubitwala nga abyeditinga. Yes, by the way. Obijja wano. Obimutwalire wakabi editing. Divorce mugenda kwata. Leka kankubuulire abantu abali eyo mugenda kuba ebinyonyi ebya n'ejjinja limu. Ekisooka ekyo kikuyambako okwegeza gwe ng'omuntu ng'okozesa muntu wo. Ate ekintu ekyokubiri bino bye bagamba divorce fa abakazi buli bw'osemberera nnyo omuntu omwagala ne waba tayagalika. Ndako. The more close we be with the person omwagala kyovola ba secretary beyagadde nnyo ne ba boss. Naye ba secretary abo bakazi bammwe. Balina company gy'akolera. Eva aba ne boss leero atuteewaaka leero amunnyonnyola kino leero amukola kino leero ekivaawo nga kabeji bamukwatamu. Okitegedde? Kwata mumva. Kiva nkugamba kwata omukazi ono omuteekemu kyonna gwe ky'oyagala omuzannyisa obwongo awo. Mukyala wange gwe n'abaafunye. Okitegedde? Ajja kubeera ku kamera. Omukazi muteeke ku kamera, omukazi muyigirize bino ebintu. Wali atemewaaka. Atemewaaka okole office yo, okole studio yo. By the way you had. Hey, okole studio yo omutuuze waawo nga yakwata ssente. Nga yakwata emirimu. Nga appointments yaziwandiika. Divorce tuleke okulowooza fe abakazi lwakuba abakazi tebaagala kyogera. Buli muntu wakusemberera ennyo akatima kagwayo. Nobanga wajja kumwagala. By the way oyinza okuba si bye waliko n'akugamba ebigambo bye n'obigaana. Naye buli wakusemberera ennyo connection n'ekintu ekirala kyekola kyebreedinga. Ndowooza mubiwulidde ebigambo ebyo bamuyita Aida owa ABC Cosmetics. Tusangibwa wa? Tusangibwa Mengo Bulange main gates. Bwayagala okufuna ekizigo ekirungi okwezigula obulungi. Edduuka lyange erisooka liri Mengo Bulange main gate. Lyentwalanga office yange era wentera otuula.
Mengo Bulange ku CBS main gate. Gwotuka ku CBS main gate kazimbe kali awo kali kumpi ogenda kulaba uko ABC Cosmetics. Edduuka eryokubiri Parkview level 2 shop number 32. Naye edduuka eryo nsinga kwagala muntu aligendeko ng'ogula ky'omanyi. Ery'omu tawuni nga okimanyi obiwandiise I want this. Omusomesa w'ensusu atula Mmengo. Omusomesa w'ensusu ali Mmengo. Naye gw'oba owulira ebintu byo by'obimanyi, njagala kushopinga kino, njagala kusuubula bino, njagala ku gendayo suubula kubanga ebizigo ebisinga byonna tubiina. Enamba y'essimu eri etya omuntu ng'ayagala kujja eri WhatsApp abeebweru bamanya abo. Eya WhatsApp eri Bansumbuwa nnyo nno. 0778 762 535 0778 762 535 +256 778 762 535 enamba yaffe ya WhatsApp. Kale ate esimu zange zonna ziri mmanya Nalubega Aida. Oli ne wabaga ayagala delivery ng'agenda sindika sente ereta manya ki? Nalubega Aida. Wala batera okukozesa manya gamwe. Ne beefuula. Mukwano. Nagamba nze wa ABC. N'ebizigo n'abitunda osaaga. N'ekizigo n'akitunda era ngamba abantu amaduuka gonna galiko ABC Cosmetics. Amaduuka gange ne mu kibuga kozi waliwo abamu oli agamba noonya Aida namugamba yenze you get like atulekawo wano like in edduuka or stuff like that gonna galiko ABC Cosmetics. Okay. Wewa tulina banaffe aba ABC Cosmetics leero bataddemu kasimbi okuleka ntukwasagana ffenna kintu kitambule bulungi nnyo. Tulina Aida mukugu mu byensusu kati enaku zino yakugukamu ebyo naye n'ensonga z'okubuuliramu abafumbo abakyala abali eyo n'abasajja osobabulirira najja n'atula n'omwesaawa n'oganda nsinga nnyo bakazi divorce muyina ekyejo abakazi wosanga omukazi nga mbadde n'ekigambo kye ngenda okukozesa naye Mungu ansaasire omukazi ng'obwongo bwe tebugatta bulungi alina emboozi gyakunyumiza n'onyiiga n'olaba nga yabeereetera ebizibu byalimu omulala client yajja kati nali nina kye muyigiriza okukola omanyi nze kati nasoma ebizigo but then nsobola n'okubyekolera from plants noba twagala aloe vera gel ne mu extracting from aloe vera ekigaji nenjijamu gondi yennyini biki kati wendaba nga ekizibu kyo kinene nnyo nkusomesa ekintu ky'osobola okukola ewaka ne wejjanjaba n'obeera bulungi n'otaddamu kola ki kunoonya omukazi bulungi twogera somehow nze baclients bange munaye bafuuka mikwano gyange nga munnange olumu ajja yali alina ebintu byambuuzaako nga naye bikwatagana ku saidi ya bufumbo nga mugamba kufuna akatamu nzijukira emboozi eyo namugamba funa akatamu olwo mubuulire engeri gyakikolamu byali bya saidi ya kisenge omanyi we yaŋŋamba Aida siina butamu gwe weetaaga oba yali yeetaaga yaŋŋamba abawala baabo basobola okunjulira nze natuye omukazi katenfe yaŋŋamba nze ne mugamba nendowooza tategedde oba kigambo ntamu kyatategeera nange nalowooza tategedde ne mugamba funa kasosipa newe kaba katono nnyo oba akasaanikira kakoba yaŋŋamba nze Aida sifumba ayagala kuzza like omusajja yayina amakaage namukwana namufuna akazigo mwamuteeka oba ka apartment we yamuteekayo kati ndoza ne bafunamu obutakkaanya omusajja n'alekera awo okujja ewuwe ng'abeera wa mukazi ndowooza mukulu we namulagirira nga nina bye mmulagirira yaŋŋamba Aida nze siina ntamu sifumba ne mmubuuza kati omwami waabazze ewaka kiki omutegekera naŋŋamba nze olwedda ajja alidde ne mugamba how sure you nti aba alidde bolusi mugamba muweeyo kajuyisi naŋŋamba tayagala ne mugamba okimanyi omusajja bakikozesa nnyo okugeza obusiru bwo omusajja ayinza okujja ngamba no honey I'm fine ng'ayagala kulaba bujega that's stupid you sit naga honey I'm fine oh honey I'm fine no nango ne gutuula ne mugamba naye kati obadde oyagala nkuyambe ki olwana omusajja abamu bebereetera
exactly nemubuuza olwana omusajja akuwa obudde okitegeera tofumba wadde n'enkoko ennema kati oyagala ddala omusajja gye waakole ki sex bamalaaya bamu providinga ku kkubo kyekintu ekisinga okuba ekyalayisi ku nsi ekyo sex kyalayisi nnyo anyone can give you okay okitegeera naye tosobola nagamba nti oba kamukoleyo juice oba nfumbeyo akamere oba nkoleyo obufruits oba nkole nothing nemubuuza kati omusajja wajja akola ki mwamanyi okuyitawo obuyisi paka mu kisenge nno nga nnyumiza ali fine ngaali very fine nemugaa kati maama oyagala nze nkuyambe ntya kunyumiza ffe tulabyeko abakazi obamanyi gwe nate kati wenkugambira nti waliwo omuntu ajja n'omutunuya bwoti nogaa kati ono omusajja yamuwasa ali ku buzibu okitegeera abasajja batugezesa naffe obwongo akulabe otegeera kwenkana ki omusajja azze Monday talidde wadde Tuesday talidde wadde Wednesday ne Thursday ajja ne Friday asula enjala ng'oyagala musike era omuzi toyagala omusike ave wooli amufumbira amufaaka amukola otya ave wo yaddeeko ewokugwe masiikini era natuna bati nemugamba mukwano sokolindeko nina eki nze oluusi mbabuka bakiyita batya mbumbu nawe wanyiiga katono omusajja gwe yayiga era nasooka nemugamba sooka ondekemuko katono nentuula kubanga kati omuntu oba talina kugenda muyamba bannaye abakyala baagala eddogo naye eddogo mama wange nze yatukuza atugamba eddogo erisinga liri ku ggwe osobola ofuuka eddogo gwe mwennyini gwe kennyini osobola ofuuka eddogo kati waliwo abantu nga even the basics of life tazimanyi okitegeera omuntu akugambye agenda kujja kikwetaagisa ki okolayo ka juice okolayo bufruits okufumbayo akamere okola n'obiteekawo kikujjako ki like kikujjako ki tudde kale tubeere realistic okitegeera omulala n'omusanga ng'omulabo omutwe mukalu tegulimu wadde n'empeke y'otugezi n'emu nze ngambye waliwo eya bakuyita batya tukuyita ku kiina nafukamira naŋŋamba mwe abakyala bwe mutyo nammwe mukyafukamira ne mugamba nga lwaki sifukamira amavivi gaaba gati gafukamira mukwano agaliwa gano olina shinigadizi sizirina ate tegalina buzibu naye nga gafukamira rayira gafukamira agago yes waye titunyumisiza bali emboozi naye ngaofukamira naye wali ondabyeko togala ntondabangako ngaofukamira papa misa kisemakule abo bantu abo bakadde bange bonna mbafukamirira nze gwe nasooka okulaba ngaofukamirira nti gwe oyinza okuba gwe wasooka okulaba naye nze abantu abammanyi bammanyi nina abantu besseesimba kati nina abantu besituula mu ntebe nga njogera nabo notuula wansi nfukamira wansi omukyalo omweru mumyufu bwete omulungi bwati kinzijjako ki era nina abamu wano abaleeta abantu mbumubuulirire ne mubuuza kikujjako ki ekintu ekitannuma nze divorce tekinnema kukola tulina aida olunaku olwaleero ndowooza tugenda kuddamu banaye ono natutte ensigo y'ekiki owaaye natutte ensigo yo owaaye tunakubira noga nga yabba ensigo ye olinga kiwatutte ekike okubira otyo mukubiri mumuveeku atakukwata mba sikutte kimeri bizi ate banayagala mulimayizinga ekigambo esimu okubeera bizi oli ali bizi kyekyakateesaamu mujja kunyiiza naye nga mutegeeza tubadde ne aida bukenya kati ne badde paati 2 tulinayo paati ki seri nanti nogyegusa guno nno omwaka mumulamba tulina ogukolamu seri yes andi gwe senga kawa celebrity waka gutwasigaza abasigadde bonna babafuuka bayaayi tebakyabuulira baagala nnyo kasente nze devotion nina ebintu byesiteetaaga sente era ne baclients bange bakimanyi nina ekintu kyojja ng'ozze osubira ogenda kumpa sente bigambo bino ne bikuzaamu amagezi
kozi wadde tuvuba abantu abasinga bagamba abasajja bafuuse bayaayi siri mugagga but wadde abasajja bano abamu bagamba nti abasajja bafuuse bayaayi naye abakazi bapushinze nnyo abasajja okwetamu ensi n'okwetamu obufumbo abakazi wadde abakazi bavuma abasajja nti kati like abasajja bafuuse bayaayi naye abakazi tukoze kinene nnyo abasajja okwetamwa byebyo ku celebrity track nkutegeeza nti muganda wange part 3 egenda kujja nayo nga tubulira tubadde wano kumala essaawa namba okimanyi tutudde essaawa namba nga tuli wano kati essaawa namba nga tolina kyokuttemu simanyi kyogenda tugamba obugambo buyinza okulekera abakyala batulaba Aida nga tubasiibula abakyala kyensinga obagamba kyekino nga temunnabakola ezo decisions za kiralu nzita za kiralu tuula tuula genda weesibire mu kisenge kyo weebuuze enzaani oba weetunuulire mu mirror ogambe enzaani okole decisions nga osinziiridde like kumanya mabegawo omanyi omuntu amanyi mabegawo gyenvuddewo biki n'ebiruubirirwa byo nga ggwe omuntu ekintu ekirala twemanyiize nnyo empisa omukazi tagenda ku like tetulikyuka omusajja asigala musajja kobe mulungi nga bakuyiwako amata ne baganywa kobe sente ozi kyova n'abafunye sente ate bawasa nga mukazi afunye sente addayo n'akola ki n'anoonya omusajja ekintu ekirala tukole abakazi mukole tukole sente y'omukazi gyekoledde enyuma tomalaako omusajja ono mirembe ate naawe osobola okwetuusizaako ebitono okwetuusaako ebitono yes kale oyo Aida ze kyenfunyemu kiri kimu mukyala wange wakutambuliranga ku mugugu exactly ekyo kyobaokola mugugu kyenkola akiyige kikola kitya okitegedde so kati muganda wange gwaleeyo atulaba byoyizeemu bitwale byowulira nga tebikugasa akola ki bijjeemu bwetwala ekyo kyosobola okuddamu ABC Cosmetics wane Mengo okuliraana Bulange omulyango gwa main gate ogwa Bulange ku kizimbe kwe tuli agwagala okujja okufuna ebizigo ebyenjawulo okwekolako olusulabike bulungi muve mu kuloga abasajja ng'olowooza omuloga lw'okuba nti waliwo ekintu ekira naye buzibu endabikayo ng'abakyala n'obuteefaako olina ne mujjawo gw'otunuulira nogamba naye nina ninyombera ki tokubye enyombera kati ng'osanga mujjawo nga nze ng'oyombera ki mbeere bulungi mweraba mwana ayongedde okukuba nga tumaliriza divorce wange essaawa namba nga